aliwo ddala barakallahu fik nze akaddiyo bagwa okaddiye kale katutali katugendera naliwo alhamdulillah tugamba ku mulundi ogwajja twalaba kyetuyita aba ashabu lfurudhi wa ahwalihim fi lmirathi gwe mulyango gwe twatandika abantu abateekeddwa okufuna emigabo mu maali y'omufu wa ahwalihim n'embeera zaabwe ze bateekeddwa okufuniramu emigabo egyo. Twatandika ku muteeko ogusooka ogw'abasikaabo era nga betwalaba ababiri abafumba ababiri abasikira omuntu ku lw'ensonga abo ndo twagamba mwe muli omwami n'omukyala abo ku bombiriri obusika bwabwe bubaawo ng'omu ku bo yafudde. Omwami bwafa mukyala we yamusikira, omukyala bwafa omwami we yamusikira, y'omu ku bamusikira. So ekyo twakiraba ku mulundi ogwaggwa era nitulaba n'emigabo gyabwe abafumba babiri nga kasamaaliko bulungi ku mulundi ogwaggwa ne mbategeeza nti omwami alina emigabo gya mirundi ebiri n'omukyala alina emigabo gya mirundi ebiri era emigabo egyo buli omu agifuna okusinziira ku mbeera nga bw'ebadde naye ng'embeera eyo ekwata nnyo ku mwana. Twagamba omwami alina omugabo ogusembayo okuba omunene gwafuna mu maali ya mukyala we gulina kuba haafu ya byabugagga bya mukyala we ng'awo nno taleseewo mwana oba tebaleseewo mwana bonna mu mbeera efaanako bwetyo. Kitegeeza nti omukyala ateekeddwa okuba nga teyazaalira musajja oyo era nga talina musajja mulala gwe yakola ki gwe yazaalira. Ekyo nekitegeeza nti awo omukyala abeera akola atya, abeera asikirwa bba ng'amutwalako ebyobugagga bye haafu y'ebyobugagga. Then netugamba omwami era mu byalina mu byobugagga bya mukyala we asobola okuba nga bw'ati era amusikira n'afuna koota. Koota kyekimu ekyokuna ky'ebyobugagga bya mukyala we ebyo nno ng'abifuna singa wabaawo omwana yenna omwana nga wa mukyala. Omwana oyo either muwala oba mulenzi, omwana oyo omwami oyo yamuzaala mu mukyala oyo oba omukyala oyo yasooka n'amuzaala ewalala nga tannafumbirwa mwami oyo. Yonna gye yamuzaala tetujja kugobererayo ku mbeera y'omukyala, tujja kukwata bukwasi ya bugagga ebyo by'omwami tumuwe Allah kyamuwadde mu portion era nga n'obujulizi twabulaba mu suratu Nisa aya 12 eraga obufumbo obusika bw'abafumbo ababiri. Nabwe kitono omukyala mu mbeera yemu gye twalaba ne tugaa nti omukyala naawe bw'otyo Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa omugabo gwa kimu kyakuna ng'omwami wo talese mwana yenna. Si nsonga omwana oyo gwe mumuzaalira, si nsonga omwana oyo talina mukyala mulala yenna gwe yamuzaalamu. Oba kitegereka bulungi? Talina mwana amakulu takuzaddeemu ate talina mukyala mulala yenna gwe yazaalamu. Asobola okuba nga yazaala naye nga baafa. Idhan hisabihim ka'adamihim. Okubabala nti webali n'obutabala nti tebaliiwo bisigala bye biki? Bisigala bye bimu. Ne tugamba omugabo gwe mugabo omunene omukyala gw'osembayo okufuna mu maali ya bbaawo. Ne kitegeeza ki? Nti ate omugabo omutono omukyala gw'osembayo okufuna mu maali ya bbaawo gwe mugabo gw'ekimu eky'omunaana. Kimu kya munaana omukyala ogufuna nga omwami wo aleseewo omwana. Buli omwami lwaba nga aleseewo omwana yenna, si nsonga omwana oyo mumuzaala gwe n'omwami wo oba omwana oyo yamuzaala mukyala namba 3 omwana oyo era kisigala kyekimu. Oba nga kale n'omukyala gwe yamuzaalamu yafa, oba ntegedde bulungi, oba omukyala gwe yamuzaalamu baayawukana, ntegedde bulungi. Wabula ow'omwami ye tulondoola naddala ku mwami gwe nannyini kumuzaala gw'oteekeddwa okumulondoola. Omwana oyo tulage mu makubo g'akola ki? Gavaamu. Si ffe kitwagala okukimanya wabula ekyo twagala kutaasa eri Allah oleme kugenda kusinkana ki byotajja kusobola. Kuba ebizibu bingi munnange gwe kikola wano ku nsi n'osooka obeera mu ntaana awo jjajjaffe yakiyitanga kubukuta. N'osooka obeera awo n'obukuta nga terinaakutaasa. Kakati ekyo ne tugamba bwekyo bwe kyali. N'obujulizi twabulaba era nga bwe bujulizi bwobumu mu surati Nisa aya ya 12 abalina translated Qurans musobole okuba nga mugibikula, balina ey'Oluwarabu musobole okuba nga muzibikula aya zeezo bw'ati Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba. Kakati
kyetwalekayo ku mulundi guli era nga kyetwagala okuggalawo nakyo sekita eyo ey'omwami n'omukyala mu busika bwabwe kyekino fawaidu fi mirathi yani zawaji migaso ki egiri mu busika obw'obufumbo obusika obw'obufumbo bye bino wammanga ekisookera ddala tujja kutegeera nti ju'ila lizawujaati idha ta'addatna mithla mali lwahida bwe tulabye obusika obw'abafumbo ababiri omwami n'omukyala tugenza okulaba nga naawe bw'oyinza okukirabayo n'okyebuuza nti omwami bamuwadde haafu naye ate omukyala bamuwadde kwota maadhalika nti ate era bwebaba bazze babiri era batwala gwe mugabo gwe gumu era bwe kiba n'oli alina abana nga Sseekagundi era nabo basigala batwala omugabo gwe gumu ojja kukyebuuza awo hajjati lwaki liannahu law ju'ila likulli wahidatin minhunna kubanga singa njagala ekyo kirowooze naawe ali awo tuwuliriza singa tugamba nti abakyala bano bananga Sseekagundi be wawasa ne tugamba nti buli mukyala tumuwadde kwota Sseekagundi haji bahaji batera okumalayo abana bahaji nga Haji Gundi kozi nawe oli haji nga Haji Gundi kale nga Haji Gundi agambye nti singa tuddire emaali ya Haji Gundi mu bakyala baabana buli omu ne tugenda tumuwa kwota wahunna arba ng'ate tumanya abakyala bali bana era lwaki tugamba Gundi ngatero tumanya n'amannya nga balina bana naye tetujja boogera baleke toboogera abasajja bakweka namba zaabwe kwekala ziti kuzaanika waliwo abadde atidde oziteeke wali mbadde mwanise naye kamusonyiwe naam agende nti singa tugamba nti buli mukyala tumuwa omugabo gwa kwota ku by'obugagga bya bba la akhadhna jamia almaal abakyala emaali yonna baaligimazeewo gutebereza mtu no mwadde kwota nono nti omusajja afudde alina miliyoni 10 si bwe kiri ebyobugagga byalina nti kakati Fatuma mumuweeko kwota ne Sara naye mumuwe kwota ne Hanifa naye bamuwe kwota ne Khadija naye bamuwe ki kwota waba wakyaliwo ate wakyali emaali yonna eba eweddewo kyekisookera ddala yensonga lwaki olaba nti abakyala ne baba omu agutwala yekka baba babiri bagugabana ne baba basatu bagugabana ne baba bana gwe mugabo gwe bakola ki gwe bagabana ku maali ya bbaabwe wazaada fardihinna ala fardi zawji kubanga singira tunaabawa emigabo egyo buli muntu tumuwa kwota bwe tunagenda okugatta emigabo egyo kitegeeza bajja kuba ate be bakubisizza omwami simanya bwe kitegeera bajja kuba be basinze omwami kyalina obbafunako bajja kuba bo bakikubisizzaamu emirundi ena ontegedde bulungi ate olwo tuba tuvudde ku principle eki lyetteeka eritufuga mu kugaba emaali singa tugabira abantu abali mu ddala lyerimu nga balina ekikulu ekyenjawulo omwami n'omukyala oba omulenzi n'omuwala mbere fanako bweto faidatu thaniya mu mugaso ogwokubiri gwe tufunamu mu nsonga y'emu mirathu zawj ala dhif min mirathi azawja fi lhalataini omugabo gw'omwami gukubisa omugabo gw'omukyala mu mbeera bbiri gugukubisaamu emirundi ebiri nti amakulu nti omukyala ogubala omulundi gumu ogw'omusajja ogubala emirundi ebiri lianna fiihi dhukura kubanga ono omusajja olw'okuba nti abalibwa nti musajja lidhakari mithlu hadhi lunthayaini ye principle gyegamba walaisa dhakaru kal untha omukyala tafaanana kyekimu naki n'omusajja mu buvunaanyizibwa abasinga obungi bawulira mu mafamire gaabwe lwaki ffenna tetuli baana omaliriza neyafumbirwa zi wa muganda we baba mugoba era anoonya wani wa muganda we mwanyina so nga ate omusajja obulamu bumulema kizibu usanga musajja mukulu nti wagenze wa sisita agenze wa sisita we ayinza n'omuganda teba nnungi nnyo ye obigaana tasobola agenda kangende nsule tuwagende wa sister era agenda wa mukwano gw'omusajja abakyala abatuwuliriza abalungi Allah asaba abasaasire ate abongera okutegeera amateeka ge munnange Allah okugamba nti omusajja asinge ku mukyala buvunaanyizibwa nga naawe bw'okimanyi omukyala yenna ampuliriza wano nti bw'obeera n'abaana ng'omu asomera ku Old Kampala nga wano si wano tuli Old Kampala primary opposite Palo
kati ate omwana omulala asomera Namagunga naye abaana abo bonnaku bakeera ku makya nga bava waka badde okategedde bulungi tokisobola kuŋŋamba nti owa Old Kampala Primary omuwa siringi 3,000 nze 3,000 zogenda okutoola oziwa owe Namagunga bwangi oloba mwenkanya tekisoboka kakati gwe tokiraba ddayo ne wali mu kufumbirwa ne mu kuwasa omusajja alina abakyala 4 gwe omukyala akuwasizza omukyala atya oba okategedde bulungi gwe omukyala teri mukyala afumbirwa abasajja 4 okuleka bamalaaya betuwulira nti malaaya era naawe okiwulira nti oyo aba avudde ku bubumbu atakyali mukyala naye omukyala ayitibwa omukyala ali nnomo abeera n'omusajja ogwo ate nosangayo bebakyayogereza osangayo batanga kufumbirwa nga yewaana okwewana nyina abaana ne banemye okusalawo oyo gira omuvaako katugende ku baana abalina okategedde bulungi nti omwami obuvunaanyizibwa bwagenda okutuusa mu maka ganaana okategeera bingi ebimwetaagisa gweomukyala ne bwoba n'akasimbiko kalina baziyita za kikazi ennaku ezo ekikazi sente zibateeka za kikazi kati omusajja talinayo za kisajja mpozi seeka goyinza okuba ozirina ezo ekisajja teziriyo zonna zaafuna za makage zonna zaafuna za buvunaanyizibwa bwa waka kakati awo mukkirize nti Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya si mulyazaamaanya gwe nga bw'obitunuulira si bwabikola ki Allah atugamba nti la tadiruna ayyukum aqrabu lakum naf'a ate era faridatan min Allahi alladhi khalaqakum wa huwa a'lam bimasalihikum Allah yenanyini kulaalika tteeka eryo n'abagaa kibeere bwe kityo kubanga mmwe temumanyi ani asinga kuba wa mugaso gye mukola ki gye muli ate Allah yalagira etteeka eryo ate yasinga okumanya emigaso egidda gye muli gye tuli kale ekyo bwe kityo tugambye ye faida eyo gye tulabye wali annahu idha jtama'a dhakarun maa untha n'olwokuba singa omwami n'omukyala bajja mu mugabo gwe gumu fi darajatin wahida nga bonna bali mu ddala lyerimu kangeze nti omwami n'omukyala abafumbo bonna bali mu ddala lyerimu omwana omuwala ne mwannyina omulenzi taata omu ne maama omu bonna bali mu ddala lyerimu oba taata omu nga wadde bamaama banjawulo ninga taata waabwe y'omu kitegeeza bali baddala lyerimu eri kitaabwe okategeera bulungi naam kaana lidhakari dhifa nasiba al untha wano i principle gye tugoberera gye tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala awo abagambye nti omulenzi mumuwe emigabo 2 omuwala mumuwe omugabo muki gumu ekyo gye kikkiriza kigaane kubanga namwe mulina Newton's law of motion gyeziri Avogadro's constance gyeziri mulina elasticity bagiyita batya momentum ebyo byonna birina mu physics biki byonna tilka ummatun qad khalat lakinaha nadribuha mathalan tuzireeta okutegeeza nti gubanga osobola okukozesa Newton's law of motion omuntu najja n'abala ebintu byabaze noga nti atagoberedde principle bwatyo ne Allah yassaawo amateeka ge lana a'maluna walakum la hujjata bainana wa bainakum Allah yahkum bainana khalas kafara so ebyo tubitegeere naga nti wali anna alfadila bayna arrijal wannisaai fi almirathi hiya alqaidatu alamma era n'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya omwami ku mukyala tekikoma kwomu qaidatun amma, it is a general principle nti bwe kikola ku mwana omulenzi n'omuwala kikola ku taata ne maama kikola ku bafumba abameka ababiri kubanga bazze mu ddala lyeriki it's a general principle ekola buli wamu bwe tuba tuli mu kugabanya nga tuli mu maali ya faraidu. Namba 3 mu bye tuyiga mu bye tuvuddemu mu busika bw'abaki bw'abafumbo ababiri tugamba tutya batugambye nti azzawjani la yuhjabani min almirathi hajiba hirimani. Abafumba babiri manyi nti bwe muli mukyawuliriza omwami n'omukyala omu ku bombiriri kaŋŋambe nti taata omufumbo omusajja afiiriddwa mukyala we
kati agenda kujja n'ab'eŋŋanda ze oba n'abaana b'omukyalo oyo baamuzaddemu omukyala bwe yazaala awalala fa inna arrajula la yuhjabu min almiraathi bawa omukyalo oyo kababiri ng'abaana omukyala bwe yazaala si babe oba ng'alinako be yamuzaalamu omusajja talina waaviira mu ngabana omusajja talina waaviira mu ngabana completely talina wabula obusiraamu kye bwakola fa innahu yunqas min hadhihi akendeezebwa bukendeezebwa ku mugabo kye tuyita hajibu nuqsan tumukendeeza ku mugabo era kyenagambye nti alina emigabo ebiri akanaava ku mugabo omunene nadda ku mugabo omutono olw'okubaawo kw'abaana wabula ava ku mugabo omutono n'agenda ku mugabo omunene singa tewali baana ebigambo ebyo bye twabadde tujja mu busika bw'abafumbo ababiri abatuwuliriza nga nange bwe ndi omufumbo naawe bw'oli omufumbo byonna tubiwulidde ne bahajati mmanyi bali eyo babiwulira kale tovangayo n'osimbira ekkuuli amateeka g'owekitiibwa Allah kuba ne bwe banaabikuwa byonna era ojja kufundikira nga tolina ate naawe ojja kumaliriza nga naawe olina abakusikira ate ewa Allah ekyennaku nti gwe ekkuuli lye wasimba ojja kugenda nalyo nga lyerimu ku ntanda yo gy'ogenze nayo waman yaghlul yati bima ghalla bihi yawma alqiyama gwe manya nti byoba ovudde wano oyonoonye byoba ovudde wano oganye okutuukiriza byosimbidde ekkooli ogenda kubyetikka yawma alqiyama yeno qiyama yabdau min assughra oluvannyuma lw'okuvaako mu nsi wano kasita oyingira bw'otya ettaka wobitandikira paka ku lunaku ate lwolisimbibwa mu kaguli mu maaso ga Allah waliyadhu billah. Naam, abo tubaggadde. Naam Sheikh. Oluvannyuma lw'okubaggala ate tuyingira butereevu mu musomo ogwa abakadde oba okategedde bali tubadde mbafumba abameka ababiri kati tugenze mu bakadde abakadde be baani be batuzaala maama naani ne taata naye tujja kusomako taata yekka olunaku lwa leero olw'ensonga y'obudde n'olw'ensonga y'ebintu bino okuba nti byetaaga okusoma mpola mpola tetujja kudduka misinde naye mmanyi nti wetuvudde simanyi omanyi gwe bw'otegeera gwe gwe mupimirako abasigadde wabitegedde alhamdulillah kakati ensonga ey'okubiri gye tugenzeeko y'ensonga y'obusika obw'abakadde taata gy'oli yonna nsaba osembere abaana wonna we muli mwongere okutumbula kaleediyo maama gy'oli naawe nsaba owulirize n'ab'eŋŋanda abasigadde mwenna muwuliririze ku taata kubanga ayinza obutabitegeera bino naye waakiri mwe ne mubimukola ki mubimutegeererera kale tugambye omutemo ogwokubiri gwe tugenzeko mu ngabanya tugenze ku bakadde ababiri wabula tutandise ne taata nga tugenda kulaba nti ashabul furudhi nasabiya wa halatihim wa adillatiha be tugenzeeko bali babadde ashabul furudhi sababiya bali babaddewo ku lwa nsonga ya bufumbo era yo bwekutukawo ne kiggwa kiba kiwedde naye wano bano ba luganda be tugenzeeko ngera tugenda kutandika ku ashabul furudhi annasabiya atisa bali no mwenda mulambirira mirathuhum ala nahawi tali bo busika bwawe butambulanga batugenda okulaba wammanga ashabul furudhi annasabiya aba family ab'omusaayi ontegedde bulungi abasika ba family ab'omusaayi tubadde ku basika ab'ensonga ey'obufumbo yes asababiya ey'obufumbo so tugenze ku bano ab'oluganda ku lw'oluganda basikira mufuku lwa luganda lwa musaayi ng'asookera ddala gwe batuwadde mirathul abi bwe busika bwa taata taata azaala omufu w'oli owulira agambye nti lil ab fi lmirathi thalathu halati hiya taata mu busika bw'omutabani we oba muwala we oba muzzukulu we ayina embeera ssatu taata atuwuliriza mu busika bwo eri mutabani wo gw'ozaala eri muwala wo gw'ozaala oba eri muzzukulu wo azaalibwa mutabani wo onkategedde bulungi azaalibwa baki
batabani be mulinu embeera ssatu oba bulimu engeri ssatu zezino wammanga. Engeri esooka yarithu sudusa fardan faqat. Mu Qur'ani omwo Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa omugabo gwa kimu kya mukaaga mu maali ya mutabani wo, muwala wo oba muzzukulu wo, mu layini y'abalenzi yakuwa omugabo gwa kimu kya mukaaga gwokka. Tuli mu mbeera esooka bisharutin wahidin, naye nga guliko akalombolombo kamu kokka akateekwa okutuukirizibwa olyoka ogufune. Wahuwa wujudu lfar'i lwarithi adhakar. Wahuwa wujudu lfar'i lwarithi adhakar, nga kwe kubaawo kw'omwana w'omugenzi naye nga mulenzi. Nkiddemu tugambye taata azaala omugenzi, omugenzi agenza okufa, kitegeeza nti ali eyo njagala okuba akafaananyi nga gwanzaala. Okategedde bulungi? Nze gw'ozadde ate nange ndese mutabani wange muwonge, ye Seeka ali ku muzindaalo wendi naye wano, mutabani wange nze kitaawe. Kati gwali eyo nze ndi mutabani wo, oba oli mukyala oba oli musajja, naye tuli ku taata okusooka. Kakati taata nze bwe nfudde gw'ozaala ndeseewo muzzukulu wo ye mutabani wange muwonge, Sheikh muwonge. Kakati mu busika ojja jjukira muwonge bwendeseewo mwana mulenzi, ogenda kujja okusikira ku byobugagga byange, naye obusiraamu kye bukuwa kimu kya mukaaga mu maali yange yonna. Amakulu emaali yange bwegabanyizibwamu ebitundu 6 otwalako kimu, ebitundu 5 byonna ebisigadde bya mutabani wange muwonge. Oba okategedde ako? Buli omu akategedde bulungi, nkakasa ali yatuulira. Ekikufunisizza ekyo kiki? Kubanga ndeseewo omwana ate sheekhe. Omwana oyo yakuziyizza okweyongera ku mugabo ogwo, so gwe gwokka gw'ogenda okufuna. Bataba sheekhe tegugira wangi akali nkongeddeko bwongezi ate sheekhe ngambye mulenzi kale ayinza obutaba Seeka newankubadde mwana muto era kisigala kyekimu. Ate nno nkukakasa taata mpuliriza, wadde akaana akolaba nga bakazadde lwaleero era kakufunisa omugabo ogwo, bw'otavaayo n'ogamba nti oyo muzzukulu wange akyali muto, bino bya mwana wange. Zinamuyamba ki? Bino bya mwana wange. Alina buvunaanyizibwa ki? Taata oba oli azaamaanyizza, bw'ogezaako okusukka omugabo gwo Allah gwe yakuwa, kuba ekigukuweesezza naawe okitegedde tiwaliwo ebbujje ate nga lya mwana mulenzi lyeri kugambye nti awo olina okukoma, ebisigadde bya mwana. N'atugamba ekirala ne tugamba nti faru lwari tugambye dhakar mwana mulenzi, wahum abnaul mutawaffa wa abnauhum, abo nno be baana bange nze mutabani wo. Ate era kisoboka okubeera nga kale nze wadde ndeseewo mutabani wange ate mutabani wange nga naye yazaala. Okategedde? Naye laba bwajja afa nga tebannagaba maali, abaana be baazadde kasita mubaamu abalenzi basigala bakuziyiza kyekimu nga bwe yali kuziyiza mutabani wange muzzukulu wo. Kitegeeza n'omuzzukulu w'omuzzukulu naye akuziyiza kasita aba mulenzi. Taata simanyi abaako okawulidde bulungi n'okateeka mu bwongo. N'omuzzukulu si baana bokka bokka, si baana bokka, ate si bazzukulu asooka yekka, wabula n'abazzukulu n'omuzzukulu w'omuzzukulu mu layini y'omwana omulenzi asigala akuziyiza naddala nga waliwo omwana omulenzi mu abo. Akuziyiza n'oba ng'okoma ku kimu kya 6 tosukkawo. N'agamba atya? Naga liqawlihi ta'ala, ebyo nno bye twogera tebiva mu bbanga, byonna bibako obujulizi. Genda mu Qur'ani aya ya 11 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, n'eri bakadde be bombiriri maama ne taata. Lwakuba tuli ku taata saagala weerabire, atugambye likulli wahidin minhuma, eri buli omu ku bombiriri, eri buli omu ku bombiriri maama ne taata. Agambye nti buli omu muwe mimma taraka, mu ebyo ebirekeddwa omufu
asudusa muwe kimu kya mukaaga emmaali yange gyendese mukwateemu mmwe abagenda okujja okugibala taata wange mumuwe kimu kya mukaaga kale bw'aba ne maama nga waali naye mumuwe kimu kyaki kya mukaaga nga aya bwegamba naye ddi enkaana lahu walad kubanga ndeseewo omutabani ye muwonge n'olwekyo temuteekeddwa kusukkaawo wadde okusussibwawo oba bo bayinza obutasukkawo naye ate agaba n'akola ki n'agamba nti buno bwana buto bano batasajja bakulu bazaala abaana baabwe okategedde bulungi kati gwagaba osobola okuvaako emisango bali abagabiddwa bo ne batabala buzibu naye gwagenda okugaba noba nga gwovuddeko emberebezi eyo nno y'embeera esooka wasawaun wujida alfaru almuannath am la si nsonga waliwo omwana alfaru almuannath aw la mwana muwala oba omulenzi okategedde bulungi omugabo taata gwafuna ogusookerwako ddala nga waliwo omwana guba gwa kimu kya mukaaga wabula akomekkerezebwa nnyo nkaddamu ako akomekkerezebwa nnyo amakulu omugabo gwe gukomekebwa nnyo naddala nga waliwo omwana omulenzi oba kategerekisi gukomekebwa nnyo nga waliwo omwana omulenzi eyo y'embeera esooka embeera ey'okubiri ku taata agambye nti yarithu sudusa fardan asobola okusikira ekimu eky'omukaaga nga omugabo gw'etteeka Allah subhanahu wa ta'ala gwamuwadde mu maali ya mutabani we oba emaali y'omwana we afudde muwala oba mulenzi n'agamba nti walbaaqi ta'siban naye ate singa wasangibwa nga waliwo ekisigaddewo oluvannyuma lw'okugabanya kimuweebwa ng'omu ku bantu abasikira emaali etalina kigero okategedde bulungi asooka n'afuna omugabo gwe guli Allah gwe yamugerekera ne tugabanya oluvannyuma then bwewasangibwawo ebisigadde bikwatibwa bukolokolo tetubuuza gye biraga ne bimwongerwa kubanga ali mu bali abasikira emaali etalina kigero in fact alina mu ddaala lyakubiri bwe tuba tujja okulaba nga bwe tugenda okulaba bisharutaini naye wano waliwo obulombolombo bubiri obuteekeddwa okutuukirizibwa tulyoke tumuwe engabo eyo ey'okubiri akasooka wujudul far'i lwarithi singa wasangibwawo akaana kamulekwa ke kaana kazzukuluko